butambe ng'asumagira n'okusumagira. Lawyer ng'alese omulamuzi akola kyayagala. Waliwo basabi N'otasobola mu maaso kira. n'osala asooka, owookubiri, owookusatu, owookuna. Omwana wafangezi agenda ajulire. Addeyo mu court of appeal. At least asinziire ku ebyo. Okay, kale nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde kiwe nnyo okubeera ng'olaba wonna w'osinziira mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nkugamba nti kyokola kisinga obukulu. Olunaku olwaleero tuli mu lunaku lwakubiri ng'omusango gw'Okello gumaze okuba nga gusalibwa era nga bamusalidde gwa death sentence. Bangi bagitapuse mu ntaputa yaayo naye ate era ffenaffe wano mu Uganda tulina amateeka agatufuga oba constitution kikyegamba. Ekisookera ddala omuntu bakusalira aba bakutemera okusalira omusango nga guno gwa death sentence waliwo ebigenderwako bifo nga tebannabakola ki kutta. Literally omusango gutegeeza kuttibwa, to be killed. Someone wakakasiddwa nti yazza omusango ogwo asaliddwa ekibonerezo kya death sentence aba waakuttibwa. Naye nga ebyo nabyo tugenda kuba tukoonawoko obimanye era obitegeere naye nga ndi ne Opio ndi Musaasireko ndi ne muganda wa cousin brother ow'Okello yaŋŋaana okwogera erinnya Musaasire naye ekyajja kunsonyiwa agenda kuba naye atuwa biki nga famire oba oliawo bituli ki bye baalabyemu n'obwennyamivu bwabwe ku kino ekyatuuseewo kyabasanze tekikangabwa kino kyabayisiza kitya nga bo aba famire era engeri gye kiri nti omusango gwamaze osalibwa tuli free ogwogerako naye yagamba nti ajja sigala ng'erinnya lye alikumidde mabega wa kamera n'eddoboozi lye okubeera nga tetumulaba mu face. Sebo nsaba mukama wange otubuuzeeko ffe abalabi oba abagoberezi ba Focus TV then oluvannyuma tujje otubuulire biki ebyo byonkubiridde essimu by'oŋŋamba nti waliwo byabuzeemu gwe byolaba ng'omuntu oba nga cousin brother wa omwami Okello. Abatulaba oba abagoberera Focus TV omwami ono bali mu nnyiike ya kitalo nnyo oba naye ng'omuntu nti ekibonerezo kya kalabba si kyekintu ekyokusaagiramu era ekibonerezo kya kalabba si kyekintu ekyangu kyayinza osalira muganda wo n'osigala kyekimu. So mutusaasira akaakayiseemu naye mbadde nsaba tuwuliziganye. Producer omumi ojja mumpeera akatambaala atusaasire naye tetulina kyakkola twagala okumanya sayidi yaabwe kiri kitya era ki ekituufu kiri ki. Sebo nsaba oyogerekoko n'abagoberezi ba Focus TV kiti buki oba mwe kyabaleseewa oluvannyuma lw'omulamuzi okkatetyemula nti Okello bamusalidde gwa kufa oba gye bayita death sentence. Mulanda wange mbeera tewoomeza nakabululu si birungi ku sadi yaffe munnange. Nkitegeera ebyo si bye twali tusuubira. niwe twayogerako nawe mu paati eyo yali yakubiri oli ogamba oli muvumu nnyo ng'ogamba buli kijja kijje obwenkanya bubeerewo. Ndowooza buno nabwo bwabadde bwenkanya twali tubwagala naye buno ate bwasuseemu okunyigiriza kuba n'obujulizi bwe baleeta si bulambulukufu bulungi. kwegamba ekibonerezo kya kalabba kyayitiridde kyankanzeemuko at least nali nsubira emyaka nga 2 mwamusibye emyaka nga 2 naye ekibonerezo kya kalabba kinene nnyo. Naye ate pulezidenti alina kusayiningako okukakasa nti omuntu ono attibwe oba tattibwa. So kati simanyi kimu ekibatiisizza ennyo ekibatuusizza kulinesa ate ng'omukulembeze tannaba kusayininga. Ekyokubiri wakyali ennaku 14 Okello okujulira oba okugamba nti bye byavudde mu nsala mu mativu nabyo.
era tugenda kuddukira mu kooti naye sajja bano nga womanyi Uganda oba kibagala okweyisaawo ne pulezidenti omukulu ayinza okugamba okuteekako muko. Kiki ogamba okwanguyiriza oba obwangu bw'ogamba? Waliwo kigendererwa mu kyo kono mala okuguteekako nti omusango gwadduse sipiidi nnene. Gwadduse sipiidi nnene. Abawujja obunyama bayinza okuwujjira pulezidenti obunyama nomukono naguteekako mu sipiidi. Obadde ku off camera olina byoyogeddeko Onsaasire nno erinnya lyo lyankutte mu bwongo kati. Onsaasire olw'okulikoonako naye kale surface tugiraga. Mbadde nsaba ombuulire biki ebyo by'olaba mu musango guno by'ogamba nti kyabuzeemu? Bwe natudde awo nali nsoma amateeka akasende akatwala ku ABC ne kacyankalanamuko nga amateeka nagasoma naye gamala. Wali ogenda kukuuka mu mateeka? Nagakuukamu certificate ya LDC gestafunanga naye tasobola kuyita na amateeka mutuuvu nga tulina certificate ya LDC. Tuveeyo twongereko ku ddoboozi. Tuveeyo naye obujulizi nange natudde mukaawo naye ntandika ogukwamuko ebituli. Otya? Batuleetera footage wa CCC kamera ne tulaga luutu ye Opio Okero engeri gye yatambulamu okuva Entinda najja n'agwa ku Jinja Road n'agenda n'ajoininga e Munyonyo naye nga tunaatera okutuuka ku ssomero footage n'abula. Bakoma mulaga awo ng'apaakinze ng'agenda ku ssomero. Omusango gwawedde nga bamaze okusala atutte obuvunaanyizibwa n'engendako ku ssomero ne neighborhood ndaba ekiriwo. Neighborhood awo waliwo zi kamera ezitali za gavumenti. Gavumenti weba eyagala ekintu oba kooti weba eyagala ekintu esobola okuyisa semanist baneighbor abo ne babawa footage tekyakoleddwa. Funa evidence ddala Okero yakola ekintu ekyo. Yayingira munda muli n'asala. Ayinza okuba yayingira naye tewaliwo mulala. Okay, nti tuyinza oba yes bamutaddeko baba bagumusalidde naye nga tewaliwo ekkobaane kyogezaako tegeeza ng'ayinza okuba Okero si ye yasala. Olina koyogedde k'omusaayi ko kabadde kati ako? Nagenda nnyo k'omusaayi teyaggyibwako binkumu ku kyambe awo nakituutiramu okubawo ebituli oba mu bwongo bwaffe mujjamu ebibuuzo. Nga bw'onoogamba nti ekyambe kyakozesebwa oba ekyakozesebwa bakiggyeko gye bayita fingerprints tezaakikolebwako. Twazijukira omukulu wa forensic eyaleeta obujulizi ku ebyo byali ku crime scene yavaayo n'agamba nti ekyambe ekitabasobozesa kuggyako binkumu okubeera nga kyalina rough surface. Rough surface kisobola okubeera nga oluyinjayinja lwali lukwatiddeko oba okubeerako embeera etaali ntuufu kukola gundi ekyo. Awo wennyini era tulinawo ebibuuzo. Olaba n'oba osala enkoko ogirinnya ku byowaatiro naye enkoko eyo ekusammuliza omusaayi naye abaana abana obudde obwo bwe bakwata Okero teri footage yonna yonna avaayo alaga mbu omuntu era ajjudde omusaayi naye ng'ebifaananyi tubiina kwatulo. Kiri abaana bana omanyi ekigambo kye baleeta omusaayi okumansuka fidde waguddukirako
nebutasobola mu maaso kira nosala asooka owokubiri owokusatu owokuna okuwofuna awo nonga tazifunawo ebibuuzo kiki ddala tujjukire Okero muwadde wa Sikoseero ekyo kyakakasibwa n'endabika gy'omulabamu newankubadde abaana baali bato naye omulaba embeera luyongoyongo nasala osooka owokubiri nga ne bwokutte bukwasa omwana omukuba kibuuku omwana aba yeesika sipiidi eyo yagikozesa atya okusobola okusala abaana abo obudde obwo ono kafunyewo nawe question mark ejja awo ne question mark nawo ejja mu kusooka era abakulaba bagagiyogamo ate omusajja nga yekyusiza ku byeyogera naye atandise okufuluwinga omusango kugamba naye watuse notandika okubiraba mu kinnamateeka okubiraba mu mbeera ey'ekikugu nga naba birina ekibulamu badifensi bookero oba bannamateeka bookero baalaga yaliddemu ku mulimu gwabwe batya kuba mu mateeka abasawo bwe baleeta erina okubajjusa obabuuza kajjoji w'ebibuuzo ekitakolebwa era awo nnyini mu kukakasa mbu Okero muwadde wa Sikoseero yalina okubuulizawo ebibuuzo buzibu ki obuviira ku Sikoseero omuntu asobola okwekyawa n'atukwawo nga asobola okukola ekintu ekyo asobola ova mu mbeera emutuukizaako okubeera nga asala n'abantu bano olw'okuba gavumenti yemusasula kuba Okero teyafuna balooya nga ye abeesasulira yeesulirawo ogwa Nagamba natakitwala nga kikulu influensa w'omusango gavumenti ate era nekuwa ne balooya abaayo defense kuba mu lulimi olw'amateeka tuba tumita defense walingawo defense ze basobola okwerippako Okero omusango bwe gwali musinze teyalifunye kibonezo kituuka ku seeryo kitegeera muganda wange byonna byonna byandikoleddwa naye nga balooya ezo defense bazirabye ne bakola omulimu gwabwe mu bujuvu bwagwo kuba mu mateeka bakitusomesa ekisozo bino byonna mu paati ziri wabyogerako ng'okimanyi emisango tegunnaba kusalibwa bwagwe baba batusomesa amateeka n'oba muganda wange naye nga nina client awaabedde akoluganda kadda bbali nga tuli mu kooti mba ndifendinga oli client wange n'okola amateeka kyegagamba galagira omwami mu final judgment nowadde asobola okudifendinga client we naye yalabiddwako ku butambi nga asumagira n'okusumagira looya ng'alese omulamuzi akola kyayagala waliwo we basabirayoko okukendeereza ku kibonerezo yeesuliddewo gwa Nagamba byonna teyabinyezeeko era naawo n'otufunawo ebibuuzo looya nabo baali mu kkubaane waliwo kye bayisaawo mu byonna byonna ebyakoleddwa ebituli bingi nnyo era kyamukisa mubi simali nafuna certificate ye LDC zerageze n'empuliriza kazini wange nga ntweyo kwemulugunya
Tebisobeke mwafabire temalinawo kasente kefunya lawyer wammwawo waliwo kuba gyali ku speed mpitirivu. Singa kigenda mu nnyo ekyo kya famire kuba muzeeyiwe taliiwo, famire yaabwe eri close eri mu America ne kati buno obudde zibalina kikola nga kyali wange. Nekyamukisa mubi bweyalobisi sigiina sobola kwambala maganduula genda kudifendinga. Biki ebyo byogamba nti at least byabadde fair mu ntambuza y'omusango guno ng'oggyeko biri byogambye okubyemu bituli, what were things ebyakoleddwa n'ogamba kino at least wadde ki nibyo baki ky'omusango ne kyatambudde bulungi? Omusango baguwadde obudde mutambula mu speed nga buli muntu kyali yagadde. Awo sigida muzini wa credit bagweza mu public. Ekyo si kyabulabe ekyokuzza mu public. Kikkirizibwa mu mateeka, kikkirizibwa okukoza omusango mu public, naddala ng'egyo emisango eri mu public. Ate nga lwabona omusango wa Mwanga Kivumbi gusaana kuva mu kooti negugenda ku ssimu bagutwalira wali waddiziba omusango wennyini tereevu. So ekyo poliisi ekisiga eddamuzi lyakikoze bulungi bwabyo. naye biri ebisigadde byogamba omulamuzi anaasonyiwa omwogerako yataddemu feeling ez'obuzadde mukuwa ensala ye, kugamba yavuddeko ku ethics z'amateeka olwa bino ebyakolebwa. Maama w'omwana omu yafeetingira mu maaso ge nga tebannasala, yakubyemu n'agamba singa wange kyali badde kitya, ate nga mu mateeka tekikkirizibwa. Yakozesa obusumu bw'amaanyi ng'asala omusango ogwo. naye ate olwo kazini brother we bamugambidde yeetondera ensi oba bannansi oli kyekyakolebwa, nate lwose kyabadde kya buntu wadde bakusalidde n'omulamuzi ayinza okikola nga bakupimaapima balabe. Si kyampaka ekyo, muganda nga ayinza kuba alinamu endowooza endala ng'agenda kujulira, ate bw'onvayo ne neetonda banzikiriza. Singa ovaayo ne weetonda mu lujjudde n'ogamba neetondera bannayuganda olwa kino kye nakola, mu kujulira eri basobola otwala kano kennyini oba wewaddeko obujulizi. Amateeka mazibu nnyo. Ekiteezo omukulu yakikoze akigenderedde ng'amanyi kye kitegeeza. Kale atugoberera ku mikutu gyaffe gino okuli Focus TV, okuli Ebron Media wamu n'emikutu emirala gyonna wotusanze. Nkwebaza okubeera ng'otugoberera, nkwebaza okubeera ng'okikola. Bye twogerako byemu ku ebyo yabadde musango gwokero, era omusango ogugobereddwa ndowooza almost omwezi mulamba ogwokunagwo gwagwetikka. Abadde bagugoberera bangi nnyo bannayuganda abadde interested okumanya biki ebyagubaddemu, naye tukkirize nti gye gugweredde nga death sentence yeweereddwa omukulu Okello. Mu bino death sentence eno etegeeza ki? Nabagambye mu kutandika nti death sentence etegeeza to be killed, someone to be killed, attibwa. Enzita ez'enjawulo asobola okuttibwa nga bwekozesa amasannyalaze, abalaba firimu mu birabo olinatula mu katebe ne mukubisa amasannyalaze ako kalabba, basobola omuteeka ku muguwa ne bakuwanika omuguwa ne gukwettira, basobola okukuba amasasi, basobola okukuba empiso erimu obutwa, buli ngeri yonna esobola okutta bagikola. Wabula kino kikolebwa ddi? Kino kikolebwa singa bakuwa ennaku 14 nga zabawadde Okello nga tonaba kukola apiiru. Wemala apiiru eyo nga togikoze kitwale bakuwa emyaka 3. Mu myaka egyo 3 osibibwa nga bwe weefumitizamu oba bwe bakubonereza ku ebyo bye wakola. Mu myaka 3 omulina okuva olunaku
olw'essalessale lwe bagenda okuteeka kalaba singa omukulembeze avaayo n'asayininga nakkiriza ottibwe. Omukulembeze bw'amala okukkiriza ottibwe bakuwa date nti ze ennaku z'omwezi bweziti ogenda twalibwa kalaba. So yeyengeri oba steps ze twategeddeko eziyitibwamu okubeera nga oteekebwa ku kalaba oba kye bayita death sentence. Then ku sayidi y'Okello waliwo sayidi ey'Okello gy'alinayo okukola appeal mu mirundi giringa ebiri. Ekisookera ddala bw'oba toli mu mativu n'ebyasaliddwawo mu nnaku zino 14 ovaayo n'okirambika nti nze olwa ABCD siri mu mativu ngenda kuddayo wa era noddayo n'okola ki appeal mu gye bayita court of appeal. Court of appeal eri waggulu wa High Court. Wabula ate era bigenda mu court of appeal n'egamba nti ebyavudde mu High Court tukkiriziganya nabyo wano. Ate era awo baba bakusinzikisizza omusango nabo okusinziira ku bujulizi owa High Court bwe yasinziddeko. Naye ate ejjukira si ye yenkomeredde, waliwo ate endala gye bayita Supreme Court. Eno Supreme Court yemala eggobe mu kibya. Supreme Court bw'eragira eba eragidde ekyenkomeredde, ekyo tekiriko kuteesezebwako. Naye abasinga okikola financial olina okuba ng'oyimiridde okufacilitating omusango guno ogujja ku Court of Appeal n'ogwongerayo ku Supreme Court. Oluusi abamu bwe balemererwa oba abamu bwe baviirako naye ng'emisango yonna giri criminal ne gubeera civil nga munene ng'olirede ogufacilitating oguteekamuko akasente bagwongerayo paka Supreme Court. Supreme Court yesalawo ekyenkomeredde kuba eyo teriiyo agiri waggulu kyebava bagiyita Supreme nti yesembayo. Agoberera omusango guno abadde agugoberera nkusaba nti ebyo bitegedde era nkakasa nti kyoba tutegedde obeera mu comment section nabagambye nti ndina omu ku bakazini brother wojjukira part 1 ne part 2 y'omukulu gwe nali naye ng'alina byagezaako okutaanya naye omukulundi guno munoonyezaako namunoonya nga bakasala omusango naye ate era n'atalabika. So ampadde olunaku lwaleero okulaba nga at least tuwayaamuko naye. Mu kaseera ke kamu kano nsaba nkujjukize bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolere omukolo gaggadde, bakolere omukolo gubeere talatibu, bakolere omukolo oguvaayo obulungi era ng'enjoga ennaku zino beegamba gubeere eggumite. Kola omukolo naawe ogwenyumirizemu oluvannyuma lw'okugulabako nga guwedde. Ate era ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti bawe gyoyita business oba business yo bakolere branding. Business yona yetaaga branding. Business yona ekisookera ddala branding yasooka oba branding abeera nga marketing. Funa t-shirt gyambale ng'eriko business yo. Funa business card. Funa IDs, identity cards. Funa banners oba stickers. Funa posters ku business yo. Gyekisookerwako ddala okwa-identifying nti no business ya gundi ekola ABCD lwansonga omuntu abeera tannaba kubeera ng'agituukako ayinza watajja bimanya. So wekwate Focus Graphics and Branding nawe ng'akolera branding oba graphics omulungi ennyo era bakolere ne printing ow'ama-t-shirt ow'ebintu ebirala byonna ne customized brands. Ne bannaffe aba Bicycle Kick bagamba nti beeyune ozze erinnya lya nnyinimu beeyune osobole okubeera nga oli gumiti, osobole okubeera nga oli omusajja anywedde era ateredde entende, obeere nga odda ewakaawo n'omutima gumu nga naawe okimanyi odda wakaawo era nga tewiraliikirira olw'ensonga nti byonna ebisaanyizo by'ewaka obeera obifunye. Ndi ne omukulu cousin brother owa Okello tuwayaamuko ku nsonga ya bino era ne famire ye oba oliawo biki ebyatuukiddwako bwe byasaliza omusango guno. Wafunyekoko okubaka ku maka kuba ku famire ya baganda bo ne bataata bo biki bye baayogedde oba bakisanze kitya kino ekyasaliddwawo? Obubaka nabufunye naye ebya famire nagamba sijabiteeka mu mawulire. Tobiteeka mu mawulire? Naye nga mulina bye mwayogeddemu nga famire. So what is next for you ngammwe kati ngammwe gwe cousin brother kiki kyolowoozaako kyoyinza okubeera nga mukola kati saawa zino? Simanyi oba prison so tukkiriza tula ku muntu oyo naye ngenda kukola nnyo
waba batukkiriza muganda waffe amagezi agenda ajulire addeyo mu court of appeal at least asinziire ku ebyo bye tumenyeemuko ekibonerezo kikendeere fayina omusango kwanze nga bwe nagamba amateeka nyala gakole kigenda okukola n'ekibonerezo kiri kimaaki obuufu bwe bumu ekibonerezo kyali kyavaawo ne Uganda ekyakalabba byonna byonna ayinza otabikola naye ali amagezi genamuwa agenda ajubire ku kibonerezo kikendeere kosa kyalina nekyasiyo okendeeza ekibonerezo wagende mu court of appeal wageba naye either saladde mumativu n'ensala oba nsaba ekibonerezo kikole kikendeere kiba mumateeka kikirizibwa kozi mubakusiba babala 24 hours babalamu olunaku 2 bagamba emyaka 2 kitezo omwaka guba gumu bagamba emyaka 2 emyaka 10 olwoke bagamba nti neneeyisaayo esobola okuyambako obutamalayo gisobola okuba emyaka 2 emyaka 10 n'olwokuba otaddewo mbeera yonna yonna n'okuta myaka 7 ne pulezidenti yennyini asobola okuwa pardon n'agamba okeera mumugire luneeyisaaye kuba komera eri komandinga kuba pulezidenti alina budde obeera mumakomera neeyisaayo akulira komera asobola okulikomendinga nti bannange ABCD abadde yeeyisa bulungi mwana akayatereera era ebbanga lino libadde lya bulayi ly'emyaka 6 tulikendeezezzaako era mu mbeera eyo nyini kuba anytime Uganda eno oba twagala Uganda eno kusuuza omukulembeze kuba pulezidenti waffe aliko akuze n'omukulembeze omulala ajja asobola okujja n'asonyiwa abasibe asobola okujja n'agamba nti kati abasibe mwenna abasibe abeeyisa obulungi abasibe ab'ebyobufuzi abasibe sibalina bankoko abasibe mututuninkayana ku ttaka abasibe gundi imanya namuvuma obusangusangu obutategereka omukulembeze asobola okujja n'agamba buwuliyo alina omusango gwe guti agende wabweru kikizibwa nakyo mu mateeka so kati kuki osinziirako okugamba nti obukulembeze tebukyalinayo bbanga libera lya myaka 25 tekisoboka nti busobola okubeera nga era kibiira kyekimu kyekisigaddewo ekisooke akulembera gwenjogerako nze sigamye ku kyawe ekibiina kirala akulembera anytime agenda kukyuka oba tetwagala oba waliwo amusuusuuta abanatwala bubi anytime alina okukyuka oba ekibiina kikisigaddeyo lwaki wafamire temusaba wane mutuukiriro nenyininyini aliko nemusaba nemugawaayi tusaba tukenderezaako oba yakyesalirawo kati ate awo obuyinza tabuyina obuvere obudde obwo mateeka yakikkiriza alina musonyiwa lwanneeyisaaye yeeyisizza atya kuba nkugambye muganda wange alina okuddukira mu mateeka bamukengeze ku kibonerezo niba mugamba life imprisonment musiba ebbanga bwonna byonna bwenneeyisaaye asobola okufuluma nibagambe musiba obulamu bwe bwonna neeyisaaye obulungi basobola omusonyiwa nabagambye nti onowa life imprisonment naye ne weeyisa bulungi basobola okusonyiwa olwanneeyisaaye kisobola okubeera babasobola okusaako recommendation nti ono okusiza bweyeeyisiza bwanaddayo mu community ajja kukolagana bulungi ne banne amanyi emu esinga zira gwebasse novaawo oba tolina opusoni eyo niyo ate gwebasibye obulamu bwo osobola okufuna opusoni eyo so kati gwogamba nti at least bwekiba kisoboka mugendere ebbanga lino lyonnyininyini mukole apiiru balikyuse
ezo dikendeeza abo okuddamu okwekenneenya omusango gwonna era ngenda kulwana nnyo fune ku taata kuko namba sijina ngenda kulwana nnyo njogere muko naye amufunire balooya abatali ba gavumenti ave ku ba gavumenti kasula bano babaleke bano bakozese bali ababe ali ku mulimu asobola okuliwawo omubiri asobola okulaba defense zino ezabaddewo ze bataalabye oba ze bayiginoleze ne bagamba tubireke asobola omubirawo omubiri olina kubayogedde wali aka motive ya gavumenti okulaga nti esiga eddamu zirikola ako kali katya awo sijja kagendamu nebbo munauganda wadafogobera ensonga eyo asobola okulaba omusango guno gutambulamu n'emisango emirala gitambula osobola okumpa egy'abantu abakyasibiddwa nga tebawozesebwanga ate nga mijweteke najo musango guno ogutoweza nnaku 20 ogwanga gwawedde kitegeeza wandibaayo motives ffe ze tutamanyi ze tutalaba kale okuleka nga olina akatelekeka ku musango ogwo kireka akatereka konna byobadde oyagala byebyo mbyogedde alaba Focus TV nkakasa nti gwe badde agubira omusango gwokero omukulu ono kasini brother we ye akubulidde ye byalowooza nti tebyatambudde bulungi akubamu ebituli mwebyo ebyabaddewo ndowooza naawe olina byolalabye byoyinza okugamba nti kino ne kino kyabuzeemu all in all jjajja yamaze okukola ekyekomeredde era basanyufu abanyiivu banyiivu naye nga byebityo biba of course basanyusa njuyi zombi era buli omu asigala akiisa ensingo omuze kiyinza kubanga nkusussa wano otherwise okuva gye twatandikidde mpaka wano nze ade Wilberforce kuno Muyanja obadde ku Focus TV tusikane mu story ezijja mu maaso eyo era nga nkukyaliza abantu ab'enjawulo ku mukutu guno okubeera nga nabo balina bibagattako mu bulamu bwo mu kumanya kwo ne mu kutegeera kwo nkomye wano olunaku lwaleero bye bye